Nvirako ddala nsiriwa. Good morning Eric Yiga Abe Mukono. Oyambadde kabulu. Tugamba gye baliko gyonna gy'osako engalo eyo neye Mukono wa green wonna genda maaso tumwebaze Lugala gwoddako Eric kimanyi kasita bagamba green kitegeeza kugenda mu maaso ate bwe batugamba nti ekintu kya yero batera okutugamba nti ikibeero kifudde simanyi ddala mu mwanya bagamba nti ettooke lizeemu ekiwuka libeera lya yero kati awo manyi naze Jennifer Fulufiga anambuulira naye ebula ennaku ntono nnyo okuba nga tuuka ku lunaku mulindwa e Kololo mu kusaba okwa Independence Night olunaku olwaleero ndi mu kibuga Mukono okubaako n'abantu abamu benjogera nabo nga bawa ku bujulizi okuva okusaba kuno lwe kwatandika birungi ki bye bafunyeemu mu okusaba kuno okwa Independence Night era nga bagenda engeri kibagato bulyamu engeri kije bagenda okutuuka mu kusaba kuno e Kololo bakwesunze batya. Mama Nakaiza oli buterevu ku program Omusunsuzi tubuuzeko otubuulireko biki byofunye okuva Independence Night eno yatandika. Abaluganda mbalamusizza nnyo mu linnya eddungi era Kristo Yesu. Amanya agange bampita Nakaiza Lois okuva e Mukono Nakabago opposite Lomassa. Abaluganda Independence Night okuva yatandika funye ebirungi bingi mu kusaba okwo era nsooka okwebaza Pastor Bujingo Beyala Visiona Mukama gwe yateekawo okukulembera ekintu ekyo. Mukama amutuweera omukisa. Yali 2016 October nga 7 October 2016 nagenda mu Independence Night nali nga amazima ndi magumba makalo nga ebintu bingi abantu bankoyesezza ne mpulira nga njagala kuva ku bantu naye ne ngenda nsabe Mukama ampe eddembe ku mutima, peace of mind on my heart. Bwe naveeyo mu kusaba okwo amazima Mukama yakinkolera ate yanankonektingako abantu be batukola ebibi naye ate nga tulina okuba n'abantu. Abaluganda Mukama yankonektingako muwala wange Mama Kausala wano ku Butebe yali abadde muntu mulungi nnyo mu bulamu bwange naye nga namujja namufunanga 8 ogw'Ekkumi 2016. Mukama bwe nava mu kusaba okwo nagendayo nga 7 nga 8 mba nga ntambula nengwa ku mukyala Mama Kausala. Abadde mulungi nnyo mu bulamu bwange era nafuuka maama we nange naye yafuuka mwana wange nange naye yafuuka mwana wange. Yes, tuwulireko Independence Night eno ey'Olwokutaano mugyetegekedde mutya? Independence eno tugenda kulumba tuli bangi nnyo abagenda okugenda e Kololo. Abantu b'e Mukono beeteefuteefu okugenda ewa e Kololo kubanga tugenda kusinkana Yesu Kristo nga ye mugenyi omukulu. Mukama akoleza Pastor Bujingo n'amuteekamu n'amuwa amafuta n'atugamba ebigambo eby'essuubi ebigambo eby'amagezi ebituleetera okukkiriza mu bulamu bwaffe. Era nkowoola abantu b'e Mukono Nakabago Ntaawo Budugala Nyenje Kasaayi Kigunga Nasuuti mwenna mwambale mugende wa e Kololo ku Lwokutaano nga 29 emisana n'ekiro. Yes, Mama Kausa katono nga tumaliriza jangu ndagala oyita abantu b'Embale okujja okubaayo mu kusaba. Mbagala nnyo mulimu. Yes, bogere mu Lugisu. Muze mwosiza na Independence Lwokutaano Lwaharano kuze kusabe kubakana nabe ikanisa eyo niyo eriyo niyo enyala yasimulula buli kizibu kyonna kyosi kizibu kyosi kiriyo niyo inyala niyo omusumba ulera babantu bosisana mu bulayi. Okay, SPD webito bibiri abantu eno besunga okujja mu kusaba kwa Independence Night. Tugenda kufuna n'abantu abalala nga batubuulya engeri gye bafunyeemu okuva okusaba kuno gye kwatandika. Over to SPD ne Jennifer Fulufiga ate tugende wa Godfrey tumwebaze tulabe kyayina mu kibuga Kampala.